2024 tubakulisayo mu weekend abafunye omukisa tubebalizaako Mukama Katonda abafunye obufumbo mwena tubasanyukirako abayita mu kusomozebwa okwenjawulo abafiiriddwa abaabwe twongera okubasaasira twebaza mwena ababeerako ku makya abawuliriza abalabi abasindika obubaka ne muteesa ku miramwa gye tubeera tuleese mwena tubaaniriza mu programu omunyo ku makya kubakubaganya birowoozo na kumenyamenya mu nsonga ezikwata ku muntu owa bulijjo tuleeta ensonga ezo zibeerawo mu kiseera kino ekyo kyennyini ne tuzikubaganyako ebirowoozo ne tuleeta abakugu ne bongera okumenyamenya mu nsonga ezo ne twongera okuzitegeera twagala okukulisaayo oba okwaniriza abayizi ababadde mu masomero abali mu luwumula mu kiseera kino kyennyini tubakulisa okumaliriza olusoma olwataamu ey'okubiri abazadde ke kaseera mukwate ku buvunaanyizibwa oba mujje musituke muyimirire ku buvunaanyizibwa obwabaweebwa mu kiseera nga kino abayizi nga bakomyewo waka wabeerawo okusomozebwa okw'enjawulo ng'abayizi n'abazadde wabeerawo okukubagana obwo obubeerawo mu kiseera nga kino kyennyini abayizi bateekwa okuba nga bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kukwasizaako abazadde ku mirimu n'okukozesa obulungi ekiseera kino eky'oluwummula bye baali tebayize ku masomero basobole okuba nga babiyiga mu kiseera kino nga bakyali mu luwummula bagende okuddayo nga bafuuse bannansi ab'obuvunaanyizibwa abazadde namwe ke kaseera kennyini mutegere obuvunaanyizibwa bwammwe nti essomero kati libakwasiza abayizi oba abaana namwe mu kaseera kano muteekwa kuzanya loolu yammwe okulabika nga abayizi bano abaana baffe bano bavaamu bannansi ab'omugaso kaseera tekabeera kangu naye twetaaga okufuna amagezi okuva eri abakugu batuwulire butya bwe tusobola okwasaganya ensonga eno era mu nteekateeka eno negatiddwako Muhabuzi Lawben y'omu ku bakugu abeebuuzibwako ku nsonga z'abazadde n'abaana oba ngambe nti abafumbo ensonga ezo eza okwasaganya ensonga z'amaka tuli naye enkya leero nja kusaba Muhabuzi Lawben osooka obuuze ku balaba Sol TV Siza amannya nze Muhabuzi Lawben okuva Men's Forum Against Domestic Violence Uganda kibiina ky'obwana kyewa ekikulemberwa abasajja abatakyayagala kutulugunyizibwa ate nga tebakyayagala kutulugunya ekyo nakugamba Apollo bulubojja mu studio ako kajjukize nga abalabi nti tuli basajja abatakyayagala kutulugunyizibwa ate tukyayagala kutulugunya twagala mirembe saidi zombi mpe emirembe nange nkuwa emirembe tubeere emirembe tuyanzege Muhabuzi Lawben okuva mu Men's Forum Against Domestic Violence ensonga z'amaka ozikwasaganyiza tweyanzeeke kale twegatiddwako omusirikale waffe ate mukwano gwaffe Nantume Agnes Assistant Superintendent of Police asinziira ku Natete Police Station yakwasaganya ensonga za family sige maka gego buuza abatulaba abalungi nga mwami Apollo bwanyanjudde ddala bwendi yenze Assistant Superintendent of Police Nantume Agnes nga nze atwala ensonga z'abaana n'amaka ku poliisi y'e Natete kati eyafuuka division ng'era tweyongerako olungujja biseera biri mu Alcohol Kampala kati mwadda Natete si bwe kiri Natete lungujja tweyongerako Masanafu tweyongerako Lugala tweyongerako Nalumunye Natete yennyini Busega so kati twafuuka division naffe twakula nga office eyo buli ensonga ekwata ku mwana n'amaka ofisi yange yegitwala awe Natete nsonga nga kizotera okukolako okutulugunya okuli maka domestic violence abaami n'abakyala then n'okutulugunya abaana esebo
Okay, kale ndoza katutandike program atulaba ku Soul TV amanya agangenze Prince Apollo osobola nawo okutwegatako ng'osindika obubaka ekibuuzo oba endowooza yo enteesaayo ng'oyita ku mikutu ejjaffe egya bulijjo munyo ku makya gye tukozesa WhatsApp ne SMS oteese ku mulamwa tunuulidde abaana nga bakomyewo ewaka abayizi nga bakomyewo ewaka kusomoozebwa ki okuli awo okujja mu kiseera nga kino era kukwatibwa kutya kugonjoolwa kutya tunuulidde abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe mu kaseera kano bweki buli ki ate n'abaana nammwe abaana bakomyewo waka namu mutekwa kweyisa mutya mu kiseera nga kino eky'oluwumula okukiwa background abali mu studios mu kaseera nga kano ogenda okulaba nga abazadde tudduka okukola emirimu ne tuleka abaana ewaka kati ebibeerayo tuba oluusi tetubimanyi naye ebisinga ebivaayo nga tugenza okukola ne tutaleka okutu emabega biba bibi ebiseera ebimu abaana ne kibaviiramu okutaayaaya okugenda mu mize emikyamu ne tuviirako obaoliawo n'abaana okumaliriza nga newaka obaoliawo nga n'obubbi nga bazze ne babba ewaka ebintu ne bisoba ewaka bingi ebibeerawo mu kiseera kino kyennyini Ruben mujja tuyamba ne SP Nantume Agnes katono nnyo kansooke naawe Madam Afande Nantume mu kaseera nga kano buzibu ki obusobola okubeerawo ewaka ng'abaana bazze bakomyewo bali mu luwumula abaana baagala kunyumirwa abaana badde mu ssomero abazadde actually mu kaseera ak'okusoma babanga obuvunaanyizibwa obuwewuseeko babeera nga naye abaana bwe bajja nti kale ne bufuuka olutale ewaka simanyi tubuulire mu biseera nga bino okufuna cases ki era buzibu ki obusobola okubeerawo ewaka mu kiseera nga kino eky'oluwumula emisango mingi egihappeninga naddala egikwata ku baana abaana akageri ke basiba okuva ku makya bokka abazadde kati saa zino bafuluma saa 12 mpaka saawa ezi 3 ez'ekiro kitegeeza ebihappeninga okuva ku saawa kale katugambe emu mpaka saawa 2 omuzadde abeera tabimanyi omwe mubeera okubba abaana babba mu holidays amasimu abaana babba nnyo amasimu ate simanyi kyebagaza amasimu saawa nnaku zino omwana ogenda okulaba ono yabbye essimu yange ono yabbye bwe yayingidde ewange essimu neebula omwana wa gundi yazise essimu yange bwe yatutte essimu ebyo byonna singa omuzadde obeerawo osobola okumunitalinga omwana n'atatemputingibwa kugenda kukola ki okubba naddala amasimu ate nandigambye nti bandibadde bababba ebyokulya naye ate nedda omwana tasobola genda wa neighbor nabbayo emmere abba simu oba ssente kati twesanga nga mu holiday wano simanyi abazadde bwe tuyinza kubalansinga mirimu n'abaana singa bwe baba nga bawumudde twetaaga okufisaayo akadde ndinoddayo no bakyekengako ku ssaawa nga 7 awo n'olaba kiki ekigenda mu maaso nti emisango mingi era bingi nnyo ebihappeninga essaawa eyo kati katugeze omwana abbye essimu zibaako ebintu bingi mubamu zifirimu zibulu movie ziriko internet buli kintu ekiriko ye kye yali awulidde olufuna chance ekwata essimu agenda kutandikira okukola ki okukinoonya so singa omuzadde obeerawo ng'omuwadde ku ssimu kubanga kati eriyo ebintu ebyetaagisa abaana okusoma nga bakozesa amasimu gano aga smart bw'omuwa essimu osobola omumonitaringa bwe kennyini n'omusakingira kyayagala n'agenda wali wennyini naye teebereza nga essimu eyajja access nze nga tokola ki nga toliiwo bino byonna byagenda okufuna bigenda muyingira mu bwongo ate enkya bwe bunakyayagala ki practicing ekyeyakoze eki kyeyalabye kati ate ensi yaffe eno naffe abantu abakulu tulina engeri gye tutakyawa abaana bano kitiibwa ffe twagala batuwa ekitiibwa naye ffe tuba tukibawadde kubanga nze nteberezaamu omusajja omukulu gyayimiriza omwana w'emyaka 14 n'amugamba ebigambo bye byakola ki byayagala nti oba teweewadde kitiibwa n'omwana oba tokoze eki oba tokimuwadde jjukira yabijja ku intaneti kaakati ate gwe naawe omwami ez'omugamba bino byenkola ki byebiriko kati oba teweewadde kitiibwa n'omwana nga tomuwadde eki kitiibwa kati awo omuzadde wogiramu nti omwana ono alina bye yalabye waliwo eyamugambye ekintu gwe omuzadde okikoze otya kwe kuddayo olweggulo n'oyogera n'omwana yi leero musibye mutya kiki ekibaddewo kino wakikoze lekawo tasks omwana oyo nga bw'onodda kw'onootandikira nabalese mbagambe mukole balekere emirimu yes mwakikoze
bw'olaba eyeewulunta nti ate mami nze nabadde nkola bwenti manya nti ono kati waliwo ekimusumbuwa bwotyo bw'oyinza okumonitoringa omwana wo mu holiday muno. Then okonyeeko ku basajja nti waliwo abasonseka ebigambo abaana abakyali abato. Ebiseera bino temufuna cases ezo eza yes ne sexual assault wezirisebo zihappening ate n'abaana bennyini ku baana child to child sex happening anyo during holidays more than in school. Really? Yes, please. So kati awo omuzadde ndowooza tujja ku Dewala Ruben ajja tubuulirawo babikwasaganya naye otugambye nti obubbi abaana kati emisango giba mingi egy'obubbi nga bannoonya amasimu n'ebintu ebyo ebyangungu then otugambye emisango egya sexual harassment n'ebikolwa ebikyamu kiri kitya ate mu domestic violence abazadde nabaate okukozesa amaanyi no child abuse n'okukozesa okuba abaana kukola kiri kitya mu biseera nga bino era nakyo weekiri kubanga kino kireetingako ekya holiday kireetingako nga covid we yatandikira abaami ne babeerako wamu n'abakyala ewaka ne wana abaana abasinga kati Kampala kuno abaana abasinga basomera mu bisulo abazadde tebabeera nnyo n'abaana ogenda okulaba abaana nga bakomyewo omuzadde mu kifo ky'okubeera friendly eri omwana ate n'abeera mukambwe n'abeera mukambwe nnyo nga buli kimu kimunyiiza sente bwe zimubula obusungu abuza ku baana amuzza wano muze na kulya mmere yange ye muddayo ddi ku ssomero omwana muli aba yeekyawa agamba kitegeeza wano ndi kizibu maama buli lwakomawo atandikira mu kuyomba mwakoze gwakulya buli gwokka omwana muli agayi nze nafuukako ddi ow'omugaso ki eri omuzadde wange. Abazadde mu luwummula luno abaana baffe tufeeyo nnyo okulaba nti tubawa ebyetaago naye nga bwe tubawa ebyetaago tuteekako limitation sigamba buli kyayagala kyenkola ki kyemuwa tubateeke mu kiri nti buli kintu olina okikolerera mami ffe leero twagala kino nti kyekyo nti ye mami leero kino nti ye mulage nti osabye kino kyoyagala naye nsanga oyozezza engoye ezo nga zikoze eki nga ziwedde bwodda nga tazoozezza kyobadde olesesa okukikole ki okireke amanyi nti buli kintu tulina okusooka okikolerera so si kubeerawo ku makya buli kyosabye ne bakola ki ne bakuwa. 90% amaka g'omu Kampala guno balina ba maids ewaka kati abaana bakomawo abamu oluusi basinga ne ba maids obukulu ng'omwana alina emyaka nga ali mu 18 ali mu senior 6 maid kale katugambe naye wa 18 oli ali mu 2 naye ng'omwana ow'emyaka 18 ono maid akola emirimu okusinga owaki owa2 kati mu holiday muno abaana bano mu tasks bawe bonna balage nti ono naye mwana emirimu tugigabanyize wamu kubanga tomanyi ekyo omwana wo kyagenda kubeera tomanyi oba wonoobeerawo mpaka okumuteerawo future gy'okola ki gy'oyagala so tubalansinge ye afande Nantume Agnes. Lauben kiki ekisobola okusoba mu kiseera nga kino ng'abaana bakomyewo ewaka kiki kyolaba ekisobola okusoba? Madam Agnes ayogedde ku abaana okwetaba mu mize egy'obubbi n'ebirala bwe bityo gwolaba ki? bwe tuba tukuza abaana buli mwana alina omutendera omwana owa P7 n'owa P1 n'ali mu bebi ebigambo si bye bimu naye n'abazadde bombi bakabazaala bayinza okubanga nabo emikisa egyo tebagifuna kati bwe ba tebagifuna kati emikisa bagifuna nga tuli kuno kubanga egyo emitendera tiyagiyitamu yenyini nti yafuna amukuza kati naye kimuzibuwalira okukuza owuwe kati omukisa gusanga kusoli tukuno n'amanya nti omwana ali mu bebi bamugamba ki ali mu P1 bamugamba ki bw'aba akomyewo abadde mu kisulo asanzewo abalala batabadde mu kisulo oba bonna abadde mu kisulo abaana bonna nga babadde mu kisulo butuufu omukwano tebaba nago bonna nga babadde mu kisulo kubanga ono abadde mu kisulo kirala noona abadde mu kirala kati olina okubakomyawo babeere ba mikwano kati abazadde abasinga tamanyi omukwano guno aguzimba atya because ono omwana avudde mu ssomero ekanabulemu ono avudde nkokonjeru mukono bye babadde bakola ku ssomero na lino byanjawulo lino lwe bayinza okuba baga nti emikwano mubi
baba kati emikwano mulungi kati bakwasaganya awaka abazadde bombi bateeka okuba bakirimu naye ate ogenda kwesanga abazadde bombi ng'ono akirimu ono takirimu kusinzira buli omu gye yakulira oba yamukuza omanyiwo ekizibu kye tulina wano e Uganda apola abantu abasinga tukuze naye tewali atukuzizza tuli bakyemeza bakuzaala n'okula katumwoli kyoba olaba nti n'okuzaala ozaala era nga bwe bakuzaala n'okula era n'obakuza naye nga bwe bakuza kati bwe bamala okulema nobuga nti mbalekedde gavumenti nobuuza ate gavumenti ate nga yegwe gavumenti ate kati kubanga omwana bw'oba ogenda kuva waka oteeka okubanga omwana omuto owa bebi oleka omugambye eki singa omwana akeera kumakya esaawa zo n'omusanga nga ataddeko tv kumakya kubanga bw'obanga omuzadde omutuufu bw'abanga yakuzibwa ng'alimu obuntu bulamu ateekwa n'okukuza omwana we ng'alimu obuntu bulamu nti saawa emu tebalaba tv saawa emu ozuukuka saawa meka nti saawa 3 oteekwa okuba nga ozuukuse waliwo abazuukuka 3 waliwo abalina okuzuukuka 4 waliwo bweziwera ennya abazuukuse saawa 2 bategekera abana abagenda zuuka saawa 4 omuntu n'omukuza nga alina okutegekera banne akitegere nti ne gyali kulireeyo mubulamu gagenda okuyita kimukakatako okutegekera abanne kubanga ajja kufumbirwa ajja wasa ate bwe tubeera mu maka bombi omulenzi n'omuwala bonna bayigiriza emirimu kyenkanyi bwekuba kusiimula nyumba omwana mulenzi asiimule kabe nga alina obusobozi obusiimuula ono alabireko nti ennyumba bayiga okusiimuula nze wange nyina akawala ka myaka ndoza kagenda ku 2.5 naye bw'otuuka wanolaba byekakola ogamba wakali mwenga 5 abalala bajja giyita anti kusinziira nze bwe nakuzibwa nti bwe kalaba oli nakeera makya nambuuzaako mu bwongo kakimanyi nti nina okukeera mbuuze ku taata naye ng'oli amulina ng'ali mu bebe tasobola mubuuza kubanga talina gwakirabirako because abaana be tulina awaka bateeka okuba ekyokulabirako eri abalala naye ekyokulabirako ekyomwana ono naye asooka kukiraba kuggwe nti naawe wakedde ku makya n'osooka n'obuuza ku mukyala n'omuwaako kahaaga oba n'omubuuza bebi wasuza oti n'abaana bennyini nagati kitegeeza olaba mami akeera kubuuza ku taata nange kinkakatako okubuuza ku maama ne taata kati ekyo abazadde bombi tebakirina buli omu akeera ku mulimu gwe kitegeeza nti abazadde bateekwa kuba kyakulabirako eri abaana baffe nti bw'oba ate n'abaana abakulu nabo bateekwa okufuuka kyakulabirako eri bato baabwe nze engato zange okuziyigiriza mukyala wange nti nsobola okuzikuba eddagala nze asooka gwasooka okukuba kuzeekubira eddagala kati kyabanga nti era nze ngenda ozikuba seetala kusooka kuga nti nkubire engato zange eddagala because nze nsooka ninfuuka kyakulabirako naye nakiyigira ku nze kubanga simanyi ani yamukuza n'abaana ne balabira ku mmwe kati maama bw'amala ezikuba kati omwana aliwo ali mu P5 awo kati yagenda otandika ozikuba kubanga yalabye maama kati naye yamuyigidde kyakulabirako nti taata yasooka okuzikuba maama nayiga naye kati nze ndiko olaba bwe tugenda okugenda buli omu ng'agaba n'obuvunaanyizibwa n'ojjamu omwana omutuufu so bwe buvunaanyizibwa abazadde bwe balina mu kiseera nga kino nti abaana bwe bakomawo nga bamaze okukomawo buli omu akubuuliramukko nowakubadde obudde tobulina naye olina okufunayo obudde fandena ntumi akyogeddeko abazadde bafubutuka mu nju ssaawa 12 ebiseera bye babirina ekituufu afulutuka mu ssaawa 12 naye bw'oba ofulutuseeyo ate n'akawungeezi fulutukayo mangu okukomawo ewaka kubanga ofulutuse ku makya omulimu gwa gavumenti etteeka ligamba olina okunyuka saa 11 kituufu kati n'omukozesa egini n'omukozesa n'obwoba ng'okozesa akimanyi nti okujjako ng'okola omulimu ogutalimu nobwekuba muteeka kusinziira ng'ogenze gusaba nagwo guliko principles zaagwo nti akola mu bbaala etandika meka waliweka nti nze keesa nzigala saa 6 katomanya nti obudde buli bwe bakugamba nti dda waka obudde obwo bufune omwana we osobole okubako kyomuteekamu gwakola mu gavumenti
sawa 11 kubanga nga bwe gulagira sawa 11 kiki ekikuleta sawa 5 ogwekiri kitegeeza nti sawa 12 kitundu olina okubanga otuuse waka bw'otuuka waka sawa 12 wogenda okupulaninga yogenderwa nti nedda leero tuba tetugenda kulya kamwogo tetugenda kulya ku kaceeri olaba bw'omuyigiriza n'enkyusa nti kubanga ebyona by'omuteekamu bimuyigiriza eri gy'agenda okulaga nti bw'ogenda kubanga omwana bw'agenda akula ng'omuteekateeka buli myaka erina emyaka gy'omuteekateekerako Uganda wano omuntu ateekateeka omuntu omulundiwo ojja kula ofumbirwe byamanyi byokka ebyo ojja kula ofumbirwe erere byonna tamanyi kukola kati osanga mwana muwala afande mukwano wa nga bamuteeka mu kimu ojja kula ofumbirwe ebyokufumbirwa nabwana afumbirwa ne sisitimu enamutwala mu bufumbo ebyo byonna talina kati bwatuuka era asanga ebintu bikaluba musajja namugamba nze sirya muwogo ate waka bamugamba nti muwogo yawooma kati ate yone gye yakulira tebalya muwogo kati kino kino nkibaawula ekifuuka ekizibu olwo nagamba nti ife owaffe nalaba basuurasuuramu emmere ntulya batusooka kuginyiga ntugiza ku kyoto n'ebuguma olutalo naye lutandikira ku eyo emmere kubanga muggwe temuli sisitimu ekutuusa mu kiri mu bufunze Reuben ke kaseera kano akoluwumula akabazadde okuteekateeka abaana bwe kibanga kugenda mu bufumbo bagende nga bamanyi ekyokukola mu bufumbo kufumba mmere kukola mirimu ke kaseera nze waka buli myezi 6 ngulayo enkoko ezi sizigula nti kubanga nzaagala nzigula kubanga beeko kye bazigirako abaana weewaawo kubanga simanyi ekya kyagenda okuba kyemba amuyigiriza ku nkoko eno ayiga okugigema ayiga okugijanjaba ayiga okugirongoseza weebeera agimonitaringe ku makya bwetambula kati obudde buli obugenda okubba amasimu twale tugende ndiwa neibanzanya yes ajja kuzanya naye n'obudde nabwo gye buli obuzanya afande Nantume kyayogedde nti obudde nga buno abaana olw'obutabana byakukola bajja kumaliriza nga bagenze byokubba n'emize emirala mubutuufu abazadde balowooza nti ewaka tiwali byakukola by'abaana ye yenyini yatalinawo byakukola ani omuzadde talinawo abaana byakukolera abaana be batereddeewo kubanga leka ng'otadde ebyokukola kubanga ti omwana bw'azuuka saawa 3 ajja kusangayo abazuukisa saawa 1 ennyumba bagimaze onayoza ebintu bano basiimudde kati yeyoza ebintu bwemala okwoza ebintu awo bayinza n'okugyayo ebitabo byabwe basooka ne bazanyamu tibanna ojja gendako obuuzeeku neyiba dakiika 2 koko nomubuuzeeko okomewo bwe muba muyina enkolagana bwe muba temuyina enkolagana togamba nti mwamirawo bene yayimye ku stori tinaga tukeere kuba neyiba tubakonga bw'oba tolina nkolagana tolina kyonna kikutwala naye bw'oba ogire ekikuyigiriza nti bw'obeera ku muliraano olina okubuuza omwana ayige nti omuliraano tolina empisa omubuuzaako nokwale takwagala bw'omusanga mukulu wekajjaamu nti ayige nga nti omwana waawali asobola okubuuza abantu abalina abaana nga tasobola namutuma ngaasobola okuyita owuwo kubanga lwakyayita owuwo owo yalimu embalaga nti naye ono gwe ngaleka ekyenjawulo n'owange kyekyo Sol TV program omunyo ku makya aganga nze principal tuli ne Reuben Muhabuzi Reuben y'omu ku bakugu be tulina abakwasaganya ensonga z'amaka n'abazadde n'abaana mu kaseera nga kano tukirabye nga kyetaagisa abaana nga bakomyewo waka bavudde mu masomero twogerezeganye nabo tufune abakugu nga bano boogerezeganye n'abazadde bategere obuvunaanyizibwa bwabwe n'abaana nabo bategere obuvunaanyizibwa bwabwe ate afande Nantume Agnes Assistant Superintendent of Police yakwasaganya ensonga z'amaka n'abaana ku police division eyenatet katono nnyo Madam Nantume akonye ku kintu ky'abaana okuweebwa obuvunaanyizibwa abaana mu luwumula nga bwayo kikonyeeko bo kasita basanga ng'omukozi waali ewaka tewali kukola kati kadde kakulaba TV kadde kakutiguka n'okudduka ku kyalo n'okwenjeera ku kyalo eyo gye wava emize emibi kyogereko kyendowooza nti holiday eno nze wange holiday eba eneetera otuuka mwami Apollo nga nakoze edda timetable ninawo owa P5 ninawo n'owa P3 ninawo ne baby naye bagenda okera ku makya ng'agenda okwoza ebintu yemanyi agenda okulongoosa ennyumba akola ki yemanyi nti bwe nkomawo ng'ennyumba eddugala timetable leero gwesoma gwe nkola ki gwe ntandikira abatulaba bategedde timetable ndowooza kiddemu okimenyemenyemu katono
kola emirimu buli omu omuwa obuvunanyizibwa bwe oli azuukuke ng'amanyi nti leero olunaku lwange luno lwakufumba leero nze afumba leero nze ayoza ebintu leero nze alongoosa ennyumba n'olugja leero nze aleeta amazzi buli omu aleme kukeera ku makya ng'agamba oba ani anaayoza ebintu kubanga mulimu emirimu naffe ffenna nga tukula waliwo omulimu gw'otayagalanga kukola naye ng'ate oteekwa ogukola kubanga era ojja kugusanga mu maaso kati waliwo omwana bw'abanga tayagala kwoza bintu naye olw'okuba akimanyi nti etteeka yateekwa okwoza ebintu thatidde ajja kubyoza oba ayagala oba takola ki oba tayagala naye bw'oleka nti asoose ozuukuka yasiimuula ennyumba azzeeko n'alongoosa ebintu azzeeko n'akola bw'ati ono ow'ebintu yajja zuukuka nga leeti asange ng'ebintu bikoze eki biwedde kubanga gwe mulimu gwatakola ki gwatayagala so kola timetable nti leero gwakola gw'obuyonjo nti buli kiddugala kyonna yeggwe buli ekyo okufa ku mwana era nze mu holiday omulimu omukulu ogubeerawo gwa maidi wange gubeera ku mwana kubanga talina kyasobola kwekolera naye bano abawumuze era mbagamba nze ngeze kunoonya fees naye byenjagala nsanga bikole nga nkomewo nga bikoze nga biteredde afumba ekyemisana weemanyi afumba ekyeggulo weemanyi nange bwe nkomawo wenkola ki wentandikira naye abaana ennaku zino tebaagalira ddala kukola mirimu tebaagalira ddala kukola ayogedde ku masimu abaana waliwo abaana be bawa amasimu nga omwana bw'ava ku TV atadda ku simu olunaku ne luziba nga talina kyakoze wadde bwe kiri bangi nnyo Lauben kigambo kimu bibiri tugenda kudda eri abatuuliza tubawe omukisa nabo babeeko kye boogera bateese nga batusindikira obubaka naye ekigambo alina kyayogedde ekyo amasimu ne TV abazadde be bagagula be basasulira TV waka nene babibwa freedom abaana ne bakola kye baagala naye nga emirimu giba gikyakoleddwa nze muwala wange alina emyaka 18 omukulu namugana Facebook sajo mugana nti kubanga mbi obudde bwaitu bunatuuka emyaka emeka 18 aina 18 naye obudde bwa Facebook tubunakola tibunatuuka kituufu era namugamba lwaki tibunatuuka nimugamba nti ebifaananyi byonna byoteeka ku WhatsApp obudde bwaitu tubunakola ki aina 18 iteeka ligamba aina 18 abeera ki abamukulu naye owange aina 18 naye tanatuuka kukola ebyo kituufu sikugamba nti bibi naye aina obudde tubunatuuka era obudde bwe bunaba butuuse naye nyamugamba nyina omulala ali mu 13 oyo tamanyi nabwe bakwata kusimu kuweereza message sikumutulugunya obudde tubunatuuka kituufu because njagala mukuza aveemu omwana wapolo naye gwamaze kukuza omwana mulenzi avuddemu asange n'owange yavaamu kyobalaba nti tunoonya abaana bawala bafumbirwe ababawasa babuze kubanga obwo tewali kiwateekamu nawe temuli kirimu muggwe kati bwe bakomawo abaana bano bateekateeka bagende nti olina emyaka 13 ogenda kuza 15 mu 15 bakola bino mukambe bya 15 ekizibu kye tulina nti bwe tubagamba abazadde batuyiteeyo mu LC zaabwe ne babirabanga ebyokusaaga singa batuyita wali nandikutemateme byaka 18 omwana omugamba biriwa bintu ki bye yanditege mu 15 tomutwala 16 mu myaka 9 omugamba ki mugambe bya 9 bwaweza abiri omugamba ki kwalimu ebira olwoyagala musiibula kati ebyo byonna abazadde baffe ebimu tibabirina alimu kimu kasita nasoma ojja kuyitawo omuntu ekyenyanja kyonna kasita kifo omutwe ebisigadde byonna batibigenda kuwooma kati abaana baffe bwakomawo mu luwumula fuuka mukwano gwe ate omuwe principles omulambike okyogedde njagala mukyogereko mwena babiri omulambike ekya omuzadde okubeera mukwano gw'omwana wo mu kiseera kino kyongerezeeko katono kikonyeeko nenalegadde okyongerezeeko katono kiki ekiyinza okuvaamu bwobanga toli mukwano gwa mwana anti bw'oba toli mukwano gw'omwana afuna mukwano gw'omulala omuzadde olina okubaawo n'akakambwe awaka
obukambwe obutonotono awaka mputi n'obukambwe principles nti omuntu alina okukambwalamu omukwamu kati nze waka nsobola okutunula bwe nti ne bwesireta mbooko nomanya nti engato zadde zikyali wabwe kubanga ffe batukuziza nituvaamu ate nga tuli balamu nze buli kimu kyonna nkifunye kyekisinga okuneyagaza Uganda wano nti buli kimu kyonna munze mwekiri obuntu bulamu mwebuli byonna mwebiri munze nti kati omwana wange bw'aba akula waliwo agenda kuba kyakulabirako eri abaana abalala nti abaana abalala bwe bajja ewange ne bazanya nabewange beegomba okuzanya nabewange kubanga bange bagaba bulamu bwe bazanya abaana ne babagamba nti tuzanya obudde buweddeko mugende wamwe namu ekyo kiri mu baana abange kasitegeza tate waliwo abalina bo bazanya lunaku lulamba bomba temulika tulikuzanya kukomye mama bye badayogerako nti ewange baga nti ku matatu tuyinza agenda wamwamira Ruben ojja gende wakati kulancha wange we ate bajja kulancha wange baga mwena mwebake ewe na baba tebebake wange bateko kwebaka bebakira yenu kubanga gwe woti waba omwana afunemu akadda awumuze omwana owo bwajja ewange ewe basiba azanya lunaku lulamba bwatuuka bageze basamusambu nebesiza nebezala bonna balina okweba kasita mbasanga mukikomera bonna tulo mumikeeka bonna nebeba kati atenda addayo ewamama namuga bwe tugende wamwamira Ruben wali sebo samusanvu tuba twebase olaba bwakopya ekintu ekirungi kati bakimanya nti samusanvu bwe tumala okulya tuwumulamu tukoma okugenda kukola emirimu kati abazadde mufuuke bantu balamu eri abaana bammwe mubalambike nti mugwe bwemba tibiriimu noonyako madamu ono noonyako mwamira Ruben tukuteeka mu bye batakusaamu kubanga bwe tubikuteekamu si kikyamu kubanga bwe tubikuteekamu ne binywera ate bigenda kufuukira eby'omugaso n'omwana wo tweyanza nnyo tweyanzeke madamu Nantume mu ddakiika emu kona ku kya omwana n'omuzadde enkolagana eyo bweteeka okubeera mu kiseera kino oluwumula lutuuse mwami Ruben nga bwagambye nti enkolagana y'omuzadde n'omwana tulina ogibalansinga wabeerawo tayimu y'omukwano ne tayimu y'obukambwe nti singa ensobi ebezze gigonjoole towooza nti ate poliisi ejja kunkwata nga nkubye omwana wange naye ate ne bayibuli etugamba suula omuggo okole ki oyonoona omwana so kitegeeza bw'oba ogunjula omwana ono obukambwe buno bwetaagisa bino bye tupamparinga abaana buli ssaawa my baby omwana togenda mujjamu kyokola ki kyoyagala eno essaawa yakuseka yakuba lwali omwana bw'akola ensobi mulagirewo nti ekyo tokyagala there and then bannanga akyogedde mu poliisi ate nga mutuufu mulagirewo nti ekyo kikyamu tokiddanga namu okugunjula omwana si kibi era tekimenya mateeka naye kujjako okutulugunya engunjula eryetya because kati waliwo osanga omuzadde yanyize ne mwami we oba omukyala yanyize nebba kati ate omwana ono yamugaye ojja kusiimula ku nyumba n'addireyinga kati ekifo kyokuŋŋa nti lwaki wasiimula n'ajjayo ekisungu kiri nakuba omwana okutulugunya kati olwoba otulugunyize okusukugunjula onzika ensonga yo bulungi egijeyo bulungi nti omwana ono bw'oba omugunjula bw'oba nga omukubamu embooko zo bbiri mugambe nti kyenkukubira kyekino wavumye munno sikyagala era bw'oba wendi oba siriwo siddamu kikola ki kukiwulira nti mwayombye nze kati abe wange TV yetera obba kyangalanya naye mbagamba anti wamwe kyaba abagambye essaawa ekyo tuba kirina okukola saagala kudda nga ate baŋŋamba anti mami oli nandoopera mbu anti yakoze bw'ati kubanga bwe banyiiga byabwe ogenda okulaba nga babakugobasaako ki omusango bonna bayite ensobi yabaddewa era yakoze ensobi mugambe kino sikyagala bwe kiba kyetaagisa kwetondera ono amukole ki amwetondere ebintu biddemu bitambule bulungi naye abazadde balina engeri omwana ne bwe babanga abantu waliwo n'abantu abagenyi omwana n'akola ensobi omuzadde n'aseka oyo nno omwana bw'atyo oyo ne bw'omutuma ye tasituka nga omwana owuwo ng'omugamba tasituka bannange abazadde balina abantu balina we batadde abaana baabwe naawe n'otunula omuzadde najja n'omwana mu office ng'omwana tasobola kutuula wansi yadde eddakiika neegi kati n'ogamba olaba wano waatamanyi abuukabuuka olw'ekibeera ewaka nga omuzadde omwana ne bwabuukabuuka ng'akusika omuzadde talina nagamba owaaye tuli mu office oba kale ono tomusika oba tuulako wali ng'olabira ddala omuzadde kiri nnoma omwana okubuukabuuka from nowhere n'akwatakwata buli kyakola ki buli kyasanze ng'omuzadde tafaayo wadde omwana bebi mulage nti wano kino sikyagala kola bwoti ne bwoti era bw'omulaga ky'otayagala mulage ky'oyagala so tomugamba nti saagala kuyomba
ate kumulaga nti mulina kwogerezeganya oli bwaba kunyiziza mugambe kino anti leero nkoze bubi mami nange leero era nze nange manyino bagamba bwe mba nkunyiziza ninda nga mmaze okuyomba ojje mu budde bwo onyinyonyole mami omanyi luli bwali ompalabanya nti saayozeza bintu naye olunaku lwange gundi ye yali akola ki ye yali ayoza naye nali sisobola kwewozaako kisaawa eyo toyogera nga omuntu omukulu akola ki ayogera omwana oba mugamba kino genda okola mami nze nakoze dde ebyange that is not respect omwana bwatu bwagenda okula muwawa nga tamanyi omwana ayogera ddi bwajja okumwanukula nga akuza atuse mbukubwo era ogenda n'otunulira omuntu ng'alina neeyisa gye yeeyisa munoga nayo bona omuntu yakulira wa so abazadde tufeeyo nnyo eri abaana baffe tubagunjule tubateekemu empisa tubalage ensi eno bwetambula tuddeyo ku bintu biri ebyaffe ebyabajjajjaffe bye baatugambanga omwana ali afukamidde fukera ku makya fukamira obuuza abantu naye buli omu olukera ku makya mama akeera kuyitamu taata akeera kuyitamu abaana bakeera kuyitamu n'olabira ddala nga tewali connection ewaka tweyanza nnyo tweyanzeege Sol TV program omunyo ku makya agange nze principal afande Agnes Nantume akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana wali ku Natete Police Division tuli ne Reuben Muhabuzi yewa Men's Forum Against Domestic Violence omukwaba bebuuzibwako ku nsonga ez'amaka n'abaana kwotadde n'abazadde tuteekateeka abaana baffe mu kaseera kano akaluwumula baveemu abantu ab'omugaso gye bujja mu maaso eyo tujja kuba tufuna obubaka wabatuwuliriza mu kaseera kano kennyini bw'oba osindisa obubaka katutunule ku kiwuma kyaffe tulabe oba waliyo alina kyayogera agambye atya nti sometimes we stepmothers face issues with families people have developed that negative attitude towards us. They think we torture children, so that is why most of the times we let children do what they wish just to create the so-called peace. But in future, children end up spoiled. Charlotte Ekajansi. Banango baka bw'amaanyi nnyo buno. Simanyi oba Muhabuzi osobola okyogerako mudaki nti bamaama bano batazaala abaana batuuka ekiseera ne bagamba katuve ku baana kuba buli lw'omugambako nti amutulugunyiza kubasima amawe dakiika emu njagala ku omusajja ono ng'ogenda kuwasa omukyala ng'omuleeta mu baana abakulu nempasa tuteeka emisomo gino gyeteeka mwami Apollo tuyita abazadde bano nti empasa gy'oleetamu omukyala mu maka muno omuli abaana nga tonamuleeta naye oteeko naye omuteekateekera eri n'abano bateekateeke kubanga bw'oleeta omukyala omu maka muno n'asangamu abaana bano bo tibalaba nga maama waabwe bamulaba ndowooza nga neibba kati oteeka okuba nabo okubateekateeka nti ono gwendeeta maama wammwe ate naye n'omuteekateeka nti bwe mba nkuleeta bino na bino kwotandikira naye ogenda muleeta naye atandikire mu maanyi mwesinze embazaala mujja kusiimula ennyumba eno banyamu nga tugisimula nga tubadde tuli wano nga tuliyo nga tugisimula mu ddembe lyaffe nabo nga bamuddamu emboko ng'etandikira ebintu bye takyayagala awaka kiba kitegeeza nti oteeka okuteekateeka gw'oleeta naawe kenyini agenda okuleeta naawe oli muteekateeka oteekateeke n'abaana ekyokubiri bw'ogenda mu maka ng'ogenda kufumbirwa n'omanya nti mulimu abaana abakulu ng'oli maama gw'oleeta akaana kawala kato mu baana abakulu respect ojja kulwana nayo okugiteekawo because balaba ng'olese sisita waabwe kati enziramu balaba ng'efaanagana okumufuula maama waabwe oteeka okuba taata muntu mulamu nnyo kale omunyo ku makya mbalamusiza eno erubowa ono lubowa tone ekisaasi kikulu zone ya kikulu zone abazadde tebafaayo ku baana kati ene waffe bawumudde bataayaaya butaayayi omwana myaka ena balonda bucupa mu makubo kati mwe muvudde obumenyi bw'amateeka ng'abasinga kwabo baana bato benyigira mu bumenyi bw'amateeka kyogereko abaana bataaya myaka ena balonda bucupa ekintu ekyo si kituufu si kirungi naye abazadde yensonga ye timetable eri gye nagambye nti omwana oyo singa amulekedde ebyokukola ewaka obudde obw'okutaayaaya ku kyalo bugenda kuba butono nti naye gyakoma okubeera aido
obwongo gye bukoma ye ajja kwetuma agambe kati kanfulume kati kantambule ngendeko wano ndabe abeeri bakola ki naye bw'abeera wano ewaka ng'ali bize alina ekimufuula bize kati Kisaasi it is a developed place kitundu kya Kampala kitundu kya mu Kampala tojja kugamba abaana nti bakeere bagende mu nnimiro naye ate emirimu egy'okukola weegiri abaana mubayigiriza emirimu bagambe kati bwekuba kukwoza bintu tukumaze obwemala okwoza ebintu mudde ku ngoye nti esaawa bwezitiza TV naye oyo omwana ataayaaya maama oba taata aba yavudde ewaka nga talina kye yamugambye kukola mubafunire ebyokukola abaana mubalekere obuvunaanyizibwa ewaka naye gubokere obukezi n'ofubutuka agenda kwetuma emirimu gy'otaamutumye buvunaanyizibwa bwaffe abakyala okulekera abazadde okulekera abaana ebyokukola ewaka. Mwebale okuweereza abazadde abamu tebakyalina buvunaanyizibwa. Omuzadde afuluma mu nyumba ng'ayambadde obutundu bw'engoye kati n'ebiweerezebwa ku mitimbagano n'emikutu egy'empuliziganya egimu byenyamiza kati osanga omuzadde ng'atambula alya mu kubo nze Kasujja Isaac Ekiwologoma bannange Robert enyambala waliwo omuzadde omwana kusomera abadde ng'ayambala uniform kubateeka ku ssomero. We thank schools okuba ne dress code eyo n'enyambala nayo ng'atalimu uniform beera balina engoye endala ezitegereka naye kati mu kiseera kino nga bazze ewaka agenda okulaba mami ng'ayambadde akaketa afuluma. Waliwo omuzadde omuyajja ku ofiisi ng'aze kundopera omwana we omwana wange talina mpisa naye ne bajjaaba nimuga ojja kujja naye naye bombi ng'omwana n'omuzadde bombi tebalina ki naye ng'omuzadde yaroopa n'omuzadde waisanga nga tewagenda okusanga talina mpisa kubanga engeri gye bajjamu namubuuza nti kati olaba gwoze ng'ofaana bwoti naye nemulawo bwate bwaze ng'akola ki kati gwe naye ani atalina mpisa omwana wange yatalina ki gwozirina naga nti kyogamba naye kati sizirina yategeera wange nti naye yenyini empisa takola ki talina kati ekirala nti bw'obeera omuzadde ku kyalo abantu bangi nga tibakuzibwa bulungi ewaffe eggomba ekiziba nakeera ku makya n'empisa etteeka teri yakuŋŋanya kati waffe ku makya iwuliriza ng'ani eteeka anti bw'oba nga ndi mwensa byempisa biba byansa ntukeera ku makya teri gwe tusanga ku makya ng'akuŋŋanya kacupa kaabe nga wavudde ku kyalo ekirala tukuŋŋanyayo omanyi bayibega nti kyenda kyengaba kati bwe manya nti kyengaba bulamu ekyo kineyagaza toyinza kusanga saawa emu n'osanga omwana nga ali mu katawuni kewaffe ekiziba egomba emu eyaddi saawa emu yakawungezi oba saawa mukubaca n'omusanga mu katawuni ng'anoonya ki ekyo kiva ku community nti bwe ku kyalo bw'oba ng'olimu obuntu bulamu abazadde bw'obatuuza n'obalambika balabirala nga by'obalamba kubanga nabo tebabifuna kati obibawa buto ne babikwata noga nti abaana baffe bano bwengenda naye mu nnimiro wakira ajja kukunganya buno obusubisubi tajja kusobola kukwata nkuuma mwana muto naye mugayo tukunganya bubiri buno bumuwogo bwenteme n'ensula emabega bukunganya wali ate naye omubalira obudde kati bwetoka mga nti tunyuse sawa 5 katugenda kuoza lumonde watu tufumbe kiba kitegeeza ki nti enteekateeka eri muggwe kyewafuna ogenda kukiwaayo abalala nabo bajjemu abaabwe community nayo efunemu ekirungi ewaffe twasangayo ebyuma bya zaala kubanga abaana oboyaba bakunganya obucupa bakunganya bagende batunde bajje bazanye zaala bicupa ninkeera ku mate ne community ne chairman AC1 nimugamba ebyo mbiweze abaana tebabeera mu bibanda bya firimu ewammwe ewaffe ekiziba toyinza kusanga omwana yenga okisanzeewo ewaffe ekiziba ate olaba ne mugomba yonna byonna ngenda biwera because andiraba nze omwana bwe yamala kumuggyako ekikyamu n'akola ekituufu oli nsimba nkeera abapolisi bano bwe tukolawo omusango batukwata ne batuga naye si bwe baagala naye agamba kankuteekeyo beeko kyoyiga kubanga kirabika nayigireyo ng'obaze gendayo naye singa okiyize bifeeno ate talina kyakutwaza mukomera leka nkitegeeza abazadde bwe mutakwata ku baana ne mubateekateeka bano bannantume ate be bajja obateekateeka mu ngeri enzibu babateeke mu makomera n'omukono ogw'ekyuma kyogereko kyeyogerere mu ddakiika emu nti
ogenda n'olaba omuzadde azze mu office n'omwana wa myaka 8 nakugamba afando n'omwana nnemeredde. Imagine emyaka 8 omwana akoze eki omwana nnemeredde era mugamba ngenda bateekayo bwabameka bwababiri mbwate madamu lwaki bonna ogenda bateekayo omuzadde n'omwana we mwena mbateekeyo mukomera kubanga tokoze mulimu gwo omuzadde gwayina n'omusango. Actually wanditaddeyo omuzadde omwana n'omuleka bwe kiri nti omwana myaka 8 nti annemeredde nziza afando nyambeko kuona omwana lwakuba nti obeera toyina kyakumukolera ng'olina okubatuuza bombi ne mwogera n'omulaga era ogenda okulaba mu butuufu ng'omuzadde ono enneeyisa y'omwana omuzadde ye yagireeta bwozza omwana n'oyogera yekka wabbali ogenda okulaba nga byonna byayogera bireetingibwa ku muzadde gw'abeera naye. Yogera ku nyambala mu ddakiika emu akadda nti nako katutwaliriza ennyambala y'abaana ate ng'esobola okuba nga kiva ku bazadde era abaana babikoppa ku bazadde baabwe. Abazadde ennaku zino bagenda ne bambala akantu n'ogamba bannange kiki kino ate oli agenda n'ayambala akantu mutumeeki tuwasi n'atambula n'omwana ayambadde akantu konna kamutippye oba agenda kulinnya takisi talina na bwasitula kugulu kulinnya talina nga naawe asobola omuyambako alinnye omwenyinyala oba bakwita kwesitala omwe ogamba kakati ono muyambirewa bino yabikoze abikola ki so bw'oba ng'oyambadde bulungi oggumidde oli ayanguba leeta nkusitulireko tuula wano naye wena weekapisa akantu toyina nabo weekyusa n'omwana okamukapise bannanga abazadde tukyuse ku nnyambala twambale bulungi bw'oyagala omwana wayambale gwate singawo yambala oggumire. Kale akadde katutwaliriza tusigaze eddakiika ziringa 2 zokka 3 ekigambo mu kiteekateeke kye mugenda okugamba abatulaba tuve ku mpewo. Reuben simanyi obubaka bufunze mu ddakiika 2. Abaana nga bakomyewo waka ng'oli muzadde nga tonamusindika gy'agenda okuwummulira kubanga toyina budde eva naye sooka kase gy'ogenda omuweereza. Waliwo wama abasindika abaana bagende bawummulire mu b'eŋŋanda. Sooko kakase omusindika wa bulaaza omusindika wa kojja omusindika wa jjajja sooka kase nti jjajja muntu mulamu ayinza ogenda okuvayo ng'ali lubuto lwa jjajja ayinza okugenda okuvayo ng'ali lubuto lwa mulamu wo kati nga tonamusindika sooka kakase bulungi omusindika. Nze kitange yakula ng'agamba nti bw'oba tonatuuka kuzaala tozaala nze sigenda kukuza balala ekyo nikibeera mu bwongo bwange kati naawe bw'oba omaze kuzaala nga tonamuweereza abalala gwaba asooka nga tonamusindika gy'ogenda omuweereza gwasooka omutaddemu ki alimu ki nga tonamuweereza eri oliyo gy'omuweereza wamuteekamu ki tusobole okukuza abaana baffe ng'abantu balamu nti abaana bonna bw'otakeera kuba wavunaanizibwa togenda kubajjamu muleme bugamba bwe balikola balitereera akakyamamamera esaawa zino oyagala mwami Reuben ebimuvaamu biramu naye singa kitange tiyankolamu omulimu naye kitaawo n'amukolamu omulimu ate nze tuwandindabye. Tweyanzeege Reuben emisomo nga gino olowooza musobola okuyamba mutya communities anti kyetuba tusaba ffe nti abatulaba ne batuyita bwe batuyita nga tujja ate tujja n'ettiimu yonna poliisi tujja nayo abakwasi b'amateeka bonna tujja osobole kyotaafuna tate kyatakuwa tukikuwe nawe kikuganyula enkeera oleme okuzza emisango gy'otategedde omanye nti emisango gyenyina okuzza bwe njiza ngihandolinga otya nti mu bulamu buno waliwo emisango gy'ozzanga n'obwoba olina essente tebajja kukuta kati nze n'obwoba nga oli kitange ng'omaze kukwata omukadde kobe wa poliisi ng'olina amayinja 50 poliisi ojja gifuluma kasita bakuwa kase n'oto omuntu azizza omusango bwe gutyo ebyo bwe tujja ntubisomesa ojja bitegeera nti anti omanyi kati nze nasenga ku kyalo ina amaanyi buli baana bonna buli gwenkozesa nze musasula senza kasita Reuben ebyo bimugwa mu matu nze saagala muntu akola ebintu ebitajjansa. Neyanzeeke bwe bw'owunzika nja kukkiriza ow'abantu essimu abandyagadde okuyita osomesa ensi ekigambo kimu madamu Nantume wunzika kyosobola okuwa abatulaba abatulaba naddala abazadde baffe mu kugunjula abaana bano tekiniiki eyinza okuba nti tubeere ba mikwano nabo tubeere n'omwana nga mukwano gwo nti asobola okubuulira ekintu ekyamutuuseeko
ne bw'obanga wabaddewo ne bw'obanga obadde tusobola kukitegeera tokambuwala nnyo kubanga tugambye tukole ki tugunjula abantu batubateekemu bye twagala omwana ono buli lw'onomanya nti asobola okumbuulira ekintu ekihappeninze nga siriiwo oyo manya mukwano gwo nawe kiba kikuyamba okumugunjula tokambuwala nnyo omwana yiga byayagala olabe bw'obimuyambamu okubitwala mu maaso omulagemu ebirungi ebikirimu omulagemu ebirungi ebibi ebikirimu olwakadde osobola obbawo enamba yo oyina obuzibu nakyo oba gibawo abatulaba enamba ya ofiisi eri 0709 01 1226 giddemu 0709 0 2 26 bagifunye Rauben bawe enamba yo Men's Forum tusangibwa na Janankumbi ku Chisimba House ku tusinziro okole emirimu gyaffe tukubire ku namba zaffe 0758 0758 26 782 0758 26 782 oba gwali ku MTN 0772 96 52 54 0772 96 52 54 abantu bafa begomba tubatumidde abekiziba tubatumidde twagala empisa ennungi emanyina Apollo nagamba ojja tukyalirako olabe ekyalo ekitebenkedde byalo bino tujja kujja bagamba nti awulidde oba alina okutuwulira omuzadde ndowooza owulidde omuyizi oba omwana omuto owulidde tubaagaliza omukisa gwa Mukama ffe tuvuddewo naye ab'ebyemizannyo bajja ne sports update totekwa kuvaawo nabyo owulire bwe bitambudde mu kisaawe ekyerudde eyo ne programu endala zijja agange nze Prince Apollo nteekwa kwebaza ASP Nantume Agnes webale nnyo maama Rauben Mwabuzi webale n'abatulaba basindise obubaka mwena n'obulala tubusomye bubadde bungi mubeere bulungi Mukama bakuume n'olundi tulidda mweraba